bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. Zisanze abaka Era nga tetumayina kijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Baana bakatonda bamweno mungi mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bye twakomye okuyiga olunaku olw'eggulo twalabye nti ekiseera kino kye tulimu, tuli mu kiseera ng'ekiseera ekyo ekisa kinaatera okukoma. Bwe kinaaba nga tekuli general close of probation, naye ne bw'oba ofudde, ne bw'obaayo ssente mmeka mu kkanisa bakusabire essaala, bakulombere edduwa, ne bw'oba akuzaala faazda oba akuzaala musumba, byonna byonna ogwanya okubikola ng'okyali mulamu. Twayize bulungi ddala nti mu nsi muno mwe tuli leero bangi kuffe gwe nange tumanyi ennaku ze twazaalibwako, naye olunaku lwe tugenda okufa teri amanyi. N'olw'ensonga embwana mwina zampuliriza, mu kiseera kino nga tumanyi olunaku lw'ogenda kuwummula, mu kiseera kino nga tonnavoola mwoyo, mu kiseera kino ng'ensi ekola buli kisobola okuteekesawo amateeka ageteekesa Sande mu kifo n'okulaba ng'ensi esinza ku lunaku olutali lwa Bayibuli, njagala kusaba nga nkwegayirira kyekiseera gwe nange akyalowooza ti bw'onaalaba Yesu ng'ajja ku bire olyoke ogwe ku bigere ebyo weenenye n'ekiboko zeeyiseemu tebijja kuyamba okuggyako olunaku olwayi kubanga twayize Yesu kimwetaagisa nga tannajja okubanga amaze okusalawo keesi z'abantu bonna. N'enkyene ya leero tuzze kwetegereza ng'ekiseera ekyekisa kikomye ki ekigenda okuddako. Yesu bw'anaaba amaze omulimu gwe mu kifo kiri eky'abatukuvu abatukuvu mu ggulu, ki ekigenda okubeera ku nsi, ye byo bigenda kubeera bitya nga ne tukyalina muwolereza mu kifo ekyasinza okubeera ekitukuvu. Kyetuva tuzze n'ekyokuyiga kyaffe ky'olunaku olwaleero ekiriko omutwe ogamba nti ekiseera agise time of trouble. Ekiseera Daniel kyayogerako mu Daniel essula 12 kyayogerako ng'ekiseera eky'okunakuwaliramu. Bwe tusoma Daniel essula 12 olunyiri olusooka, Bayibuli egamba nti era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira. Bayogera ku Mikayiri ayogera ku Kristo oyo alinga Katonda. Bayibuli egamba nti era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira, omulangira omukulu ayimirira abaana b'abantu bo, nti era waliba ekiseera eky'okunakuwaliramu, time of trouble. Era agamba nti ekitabangawo kasooka wabaawo eggwanga okutuusa mu biro ebyo, nti era mu biro ebyo abantu bo baliwonyezebwa, buli alirabika ng'awandiikiddwa mu kitabo. Ekiseera eky'okunakuwaliramu, the time of trouble. Katusabe. Katonda waffe omukulu omugulu tukwebaza kubanga otwadde omukisa guno okujja mu maaso go n'okubaako ebigambo bye tuyiga. Tuzze okuyiga ekigambo ky'Omukama mu ngeri enjawulo nga bigenda okutambula mu biseera bino eby'enkomerero. Nsaba okwata ku magezi gaffe n'okutegeera kwaffe bye tunaayiga leero bisobole okuzimba, okutukubiriza, okutunenya, okutusembeza Mukama ku ntebe yo ey'ekisa n'okusaasira. Oyogere naffe n'olunaku olwali mu ngeri ey'enjawulo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Ameena. Daniel essula 12 olunyiri olusooka agambye nti era mu biro ebyo, ebiro bino byetwogeramu ebiseera eby'enkomerero, nti Mikayiri aliyimirira, omulangira omukulu ayimirira abaana b'abantu bo, nti era waliba ekiseera eky'okunakuwaliramu ekitabangawo kasooka wabaawo eggwanga okutuusa mu biro ebyo, nti era mu biro ebyo abantu bo baliwonyezebwa, buli alirabika ng'awandiikiddwa mu kitabo. Mu kiseera basawo nnyabo ng'ekiseera ky'ekisa kimaze okukoma, njagala otegeera omanye wagenda kubeerawo ekiseera eky'okunakuwaliramu, mu Luzungu kye tuyita time of trouble, ng'abo bokka bokka abawandiikiddwa amannya gaabwe mu kitabo eky'obulamu, Bayibuli nga bweyigiriza, ekitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa kutondebwa kw'ensi, bokka bokka be bagenda okusobola okuyimirira mu kiseera ekyo kyennyini.
abo bokka Yesu baana bataswazizza mu bulamu bwabwe obwa bulijjo ne mu kiseera ekyo abanaasobola okuyimirira abagenda okulokolebwa ekiseera ky'ekisa nga kimaze okuyitako bassebo nnyabo njagala tukitegeere tukimanye beeba bokka amannya gaabwe agawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Bw'osoma Danyeri essula 12 Bayibuli egamba nti era bangi ku abo abeebaka mu nfuufu ey'omu nsi balizuukuka, abamu eri obulamu obutaggwaawo n'abamu eri ensonyi n'okunyoomebwa okutaggwaawo. Bayibuli eyogera mu ngeri ey'enjawulo nti eri abawaddeyo obulamu bwabwe eri Kristo ne bayita mu kusoomooza okw'amaanyi ne bayita mu mitawaana egy'enjawulo bassebo bannyabo okufa ne bwe kunajja gye bali bajja kwetaba mu kuzuukira okw'abalamu mu kuzuukira okw'obulamu obutaggwaawo. Kyenva nkusaba nga nkwegera muganda Nyanza mpuliriza nga tuli mu biseera bino eby'enkomerero ng'ebimu ku bino bye tuyigako leero bigenda maaso nga biteekesebwa mu nsi. Njagala kutegeeza gwe awulira ebigambo bino luno lwe lunaku Mukama lwakuwadde gwe nange okusalawo okuweereza Mukama okumuwa obulamu bwaffe n'okubanga yatukulembera, kubanga gye bigenda okujja eyo tegeera omanye gwe akyalemeredde okusalawo okuwaayo obulamu eri Kristo ng'olowooza nti ebyobukristaayo eby'eddiini eby'omwoyo bibeeramu bakiya. Bino tebibeeramu kiyambi, either oli wa Kristo oba oli wa mulabe Sitaani. So mu kiseera kino tegeera omanye decision z'oli mu kukola leero ziri mu kukola okusalawo obanga onaasikira obulamu butaggwaawo, obanga ne bw'obanga ofudde okuzuukira kujja kubeera mu abo abagenda okuzuukirira obulamu, oba mu abo abagenda okuzuukiribwa ogw'okuswala, okuzuukirira okuzikirizibwa, okuzuukira okwokubiri, okuzikira emirembe n'emirembe, abagenda okubeera evvu wansi w'ebigere by'abatukuvu ba Mukama. Ekyo tukisalawo leero. Nga bwe twetegereza ebintu bino engeri gye bigenda okutambulamu, twalabye mu mabegakaawo twamaze okuyiga etteeka lya Sande limaze okufuuka ery'ensi yonna. Tugenze mu Lawudikwayo kulya kw'abaka bamalayika ow'okusatu bugenze maaso bubuuliddwa. Tulabye mu ngeri ey'enjawulo bwe twakomye ti ekiseera ky'ekisa kikomye. Ekiseera ky'ekisa bwe kinaakoma tegeera omanye bwe kinaaba kimaze okukoma kigenda kuwereekerezebwa ekiseera kye bayita time of trouble. Danyeri kyayita ekiseera eky'okunakuwaliramu. Era tegeera omanye nga Bayibuli bweyogera ku bigambo bino kino kigenda kubeera kiseera ekitabangawo kasookedde ensi, kasookedde muntu yenna abeera ku nsi eriruddawa ku nsi eno. Kubanga mu kiseera kye kimu ng'eri abasinziza ensolo, abasinza ba Sande bafunye akabonero k'ensolo mu ngeri ey'enjawulo, batirimbudde abatukuvu ba Mukama n'okuyigganyizibwa n'okubanoonya gye banaaba beekwese n'okuteekawo etteeka ery'okubatta. Njagala kutegeeza ng'eri ababi ebibonyoobonyo biri mu kutonnya ku bo, naye eri abatukuvu ba Mukama bagenda kubeera mu kiseera bassebo ne bannyabo eky'okunakuwaliramu. Ng'etteeka ery'okubazikiriza abalemereddwa okusinza ku lunaku olwa Sande, abakuma Ssabbiiti ey'amazima Bayibuli gyeyigiriza, nga balemedde ku mazima ga Mukama n'eggulu ne bwe linaagwa, nga Sitaani akoze byonna olw'okubanyigiriza, olw'okubasiba, olw'okubakuba emiggo, olw'okubaswaza. Njagala kutegeeza gwe awulira ebigambo bino ng'ekiseera ky'ekisa kikomye eri ensi ey'ababi abanoonya abatukuvu ba Mukama okubazikiriza, ng'etandise okutonnyamu ebibonyoobonyo 7 nga bwe tugenda okubiyiga mu ky'okuyiga ekiddako. Eri abatukuvu ba Mukama bagenda kubeera mu mbeera nga Yakobo gye yalimu, bagenda kubeera mu mbeera eya time of trouble, ebintu nga bibasobedde. Etteeka bwe linaayita ti abatukuvu ba Mukama baganye okuttibwa olw'okulemerera okugoberera etteeka ly'ensi erya Sande, kigenda kuleetawo ekiseera Bayibuli kyeyogeddeko, ekiseera eky'okunakuwaliramu. Naye abaaye twagala tumanye abatukuvu ba Mukama bano abadde bajja battibwa okuva mu byasa eby'enjawulo bayinza okutya olw'okufa, kubanga babadde battibwa bulijjo, si bwe guli.
batirimbuddwa, basibiddwa, batemeddwako ebitamu, babookya. Mu kiseera kino ng'ekiseera ky'ekisa kimaze okuggwaawo, nga Yesu amaze okulangirira ayonoona asigale nga n'omutuukirivu abe nga ali mutukuvu, Yesu nga bayimiridde mu maaso ga Mukama nga tebalina intercessor oba mediator, kati ate kyekiseera bave mu Yesu batandike okutya nti olw'okuttibwa okuyiwa omusaayi gwabwe nti bamutidde nnyo. Njagala osekero kimanyi kwena manyinaza mpuliriza mu kiseera kino kye twogeramu nga kimaze okubaawo abatukuvu ba Mukama tebatya kuyiwa musaayi kubanga bulijjo bazze baguyiwa. Era ne mu byasa bingi ne mu biseera bingi emabega ensigo y'omusaayi gwabwe ekozesebwa era efukiriddwa okutwala enjiri mu nsi nnyingi. Bwe weetegereza engeri abatukuvu ba Mukama engeri gye bafaamu 12 olabira ddala nti omu yekka ayogerwako Yokaana omubikuzi eyafa Nakyodde naye nga luvannyuma lwakuba nga yasuulibwa mu butta ayokya n'alemererwa okufa, naye abalala batemererwako emitwe, abalala babakomera beesuulisa omuli Peetero, abalala babakomera ku misalaba, abalala babasalamu emirundi 2 n'emisumaali, abalala bakwatanga embalaasi ne basibako omuntu embalaasi n'edduka nga bwe yeetooloola ekibuga ne bazikirizibwa. Twagala kumanya kino kyekiseera ekituufu abatukuvu ba Mukama ng'etteeka limaze okuyita abasinza Sabbiiti ey'amazima Saturday batirimbulwe. Olowooza okufa bakutya nga tebanja bazze bafa? Ekibatiisa kye kino. Onaasomako Mwoyo Obunabbi mu kitabo kya Great Controversy of Popular 6:19 paragraph esooka. Ellen G. White awandiika ebigambo bino agamba, though God's people will be surrounded by enemies who are bent upon their destruction, tinga abantu ba Mukama bamaze okufuna okwetooloolwa eri abo abamaliridde okubazikiriza. Yet the anguish which they suffer is not a dread of persecution for the truth's sake. Ekibaleetedde okuba nga bali mu mbeera ey'okunakuwala si kuba nti batya okuyigganyizibwa n'okuttibwa, kubanga bulijjo badde bawaayo obulamu bwabwe. Bali wiringa okuwaayo kyonna olw'erinnya lya Mukama, bali wiringa okuwaayo kyonna olw'okuzikirira ne bwe kuba kuttibwa. Naye wuliriza, Ellen White awandiika, they fear that every sin has not been repented of, nti ekibatiisa era ekiyitibwa ekiseera kino kubanga kiringa ekiseera eky'okunakuwaliramu, kubanga batya nti buli bibi byabwe byonna tebabyenenyeza. And that through some fault in themselves, they will fail to realize the fulfillment of the Savior's promise. Olw'okubanga bayinza okulabika ng'abalina ensobi mu bulamu bwabwe, kijja kubaleetera okulemererwa okutuukiriza ekiruubizo ky'omwagalwa waabwe Kristo. Yesu nga bagamba, I will keep thee, nja kubakuuma from the hour of temptation, which shall come upon all the world. If they could have the assurance of the pardon, they would not shrink from torture or death. But should they prove unworthy and lose their lives because of their own defects of character, then God's holy name would be reproached. Ekireetera abatukuvu ba Mukama bano ng'ekiseera kyo kyasimaze okukoma, okubanga bali mu mbeera ey'okunakuwala, bali mu mbeera eya troubled, emitima gyabwe gisiikuddwa, si kuba nti batya okuttibwa, naye ekibatiisa kwe kubanga mu bulamu bwabwe engeri gye badde batambulamu ne Katonda wayinza okubeerawo stains, wayinza okubeerawo enfunyiro ku bulamu bwabwe n'ebibi bye bazze bakola bulijjo nga tebabyenenyanga, nti mu kufa kwe banaafa erinnya lya Mukama ne livumisibwa. Abatukuvu ba Mukama bano bali mu time of trouble, abali mu kiseera eky'okunakuwala. Ekibanakuwaza si kubanga batya okuwaayo obulamu bwabwe, ekibanakuwaza basabananyo kwe kuba nga batya okufa naye ng'ebyonoono byabwe bakyabirina ne baswaza erinnya lya Mukama. Bwe ntunuulira ebigambo bino basaba nnyabo nga batya okubanga erinnya lya Mukama olw'empisa zaabwe ne misrepresentation gye bakoze nga batya okuswaza Katonda, njagala kubuuza kibuuzo ettuntu lino erya leero, mu kutambula ako kw'otambulamu olina ebintu by'okola motivation y'okubanga toyagala kusubwa ggulu si kuba nti otya geyeena naye ng'otya okumenya omutima gwa Katonda.
Biseera bingi basobola nyabo tugumidde ku Katonda naye ng'ekitumunywerezaako si kuba nti tumwagala nnyo naye kubanga tutunuulira bwe tutamukkiriza tugenda kuzikirira bwe tutamukkiriza tugenda kubulawo tujja kwokebwa. Motivation entuufu ey'okulema ey'okusuubwa eggulu ey'obutasuubwa eggulu basobola nyabo yandibadde nti kubanga tutya okumenya omutima gwa Katonda n'erinnya lye tuzze twayita bulijjo nti tuli bakristaayo n'ekitiibwa kya Mukama okukiswaza. Bano ekibamalako emirembe kiri kimu kubanga batya tibayinza okubaayo n'ekibi kyonna kyonna mu bulamu bwabwe kibataneenenya kibataleese mu maaso ga Mukama kukitangirira ne bagenda bazikirizibwa ababi ne bagenda babatta ng'erinnya lya Mukama n'ekitiibwa kye tekivuddeyo nga bwe basuubira. Ekibatiisa kiri kimu erinnya lya Mukama. Their only concern is God's holy name. Kyebatya mu kiseera kino basobola nnyo kiri kimu kyokka kwe kubanga batya erinnya lya Mukama ettukuvu omutonzi w'eggulu n'ensi obutuukirivu mwe buva okubanga erinnya lye lye babadde beeyita bulijjo nga liswazibwa ne mu kiseera kino. Bw'onaasomako mu Kubikkula essula 15 olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu Bayibuli egamba nendaba ng'ennyanja ey'endabirwamu etabuddwamu omuliro abaava eri ensolo n'ekifaananyi kyayo n'omuwendo gw'erinnya lyayo nga bawangudde. Amiina. Bayibuli egamba nga bayimiridde ku nnyanja ey'endabirwamu nga balina ennanga za Katonda. Bano bayogerako mu Kubikkulirwa 15 be bawangudde ensi n'amaanyi ag'omulabe bawangudde ensolo newankubadde wabaddewo okutiisibwatiisibwa newankubadde wabaddewo okunyigirizibwa okw'enjawulo okuva eri gavumenti ezifuga n'okuwalirizibwa okulema okugula n'okutunda n'essente zaabwe n'ebyabwe n'ennyumba ze baazimba bazidduseemu olw'okubanga waliwo okuyigganyizibwa n'okuteekebwawo ekiteeka lya Sunday. Njagala otegeera omanye Bayibuli etugambye nti waliwo ab'enjawulo bassebo n'abanyabo bagenda okuyimirira ku nnyanja ey'endabirwamu nga balina ennanga za Katonda. Bw'onaabanga leero okyalemererwa okuyimirira ku mazima ga Bayibuli kubanga olina ekibuuzo ku Sabbiiti kubanga onoonyeza emirimu okumala emyaka 4 naye omulimu gw'osembeyo okufuna gwa Sabbiiti n'oyagala okompromisinga, njagala otegeera omanye kijja kubeera kizibu nnyo etteeka nga limaze okuyita nga n'ekiseera ky'ekisa kiyise. Bassebo n'abanyabo gwe nange okuyimirira mu maaso ga Mukama nga tetulina muwolereza. Kyava tugambye mu Kubikkula 15 olwokusatu Bayibuli egambye ne bayimba oluyimba lwa Musa omuddu wa Katonda n'oluyimba lw'omwana gw'endiga nga boogera nti bikulu era bya kitalo ebikolwa byo Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Bayibuli egamba ga butuukirivu era ga mazima amakubo go gwe kabaka ow'emirembe n'emirembe. Bayibuli etutegeeza nti abatukuvu bano bayogerako wano abagenda okuyita mu kunyigirizibwa okunene abagenda okuwangula. Ennyimba ziri 2 waliwo oluyimba lwa Musa n'oluyimba lw'omwana ayogera ku Yesu Kristo. Abantu bano babiri bwe beetegereza Bayibuli bwetwogerako abalina ennyimba abatukuvu ba Mukama ze bagenda okuyimba bw'obeetegereza bw'ekibalete mu mbeera efaanana bwetyo bwe kuba nga baali willing okuwaayo obulamu bwabwe olw'okuzikirizibwa olw'abantu abalala. Ekyogerwa ku luyimba lwa Yesu n'erinnya lya Musa kwe kubanga Musa bwe nabo omusomyeko mu kitabo kino ekya Kuva essula ya 32 olunya olwa 31 n'olwa 32 bw'amala okusanga abaana ba Isirayiri nga bali wansi bali mu kusinza nnyana, Mukama amugamba nti abantu bano kambazikirize kukolera eggwanga eddala. Musa ayogera ebigambo bino. Bayibuli egamba Musa n'addayo eri Mukama n'ayogera nti abantu abo bayonoonye ekyonoono ekinene ne beekolera bakatonda aba zaabu 32 naye kaakano bw'onoosonyiwa ekyonoono kyabwe naye bw'otaakisonyiwe osangule nze nkwegayiridde mu kitabo kyo kye wawandiika. Musa ebigambo bino abitegeeza. Musa kyasaba mu kitabo kya Mukama ekitabo eky'obulamu kwe kubanga ye waakiri azikirira naye abaana ba Isirayiri ne balokolebwa. Oluyimba lwa Musa olwogerwako wano kimwogerwako wamu ne Yesu lwa nsonga Musa yatuuka ku diguli nga waakiri yazikirizibwa naye abaana ba Isirayiri ne balokolebwa.
Musa ne Yesu bokka be bantu Bayibuli beeyogerako basema nnyabo abaali willing okuwaayo obulamu bwabwe si lwa abalala kyokka naye n'olw'erinnya lya Katonda. Ekireese embeera y'okubanga batukuvu ba Mukama ng'ekiseera ky'ekisa kimaze okuyita ebonyobonyo bigenda mu maaso omusanvu okubanga bali mu mbeera eri troublers, bali mu mbeera enzibu, embeera ey'omutawaana, kwe kubanga bafaayo nnyo ku linnya lya Mukama, tebafaayo kuzikirizibwa kwabwe. Abasinza Sande ne banaabatta bagamba ndi naye erinnya lya Mukama batya mu mitima gyabwe munda muli, naye watya bwenfa nga nkyayinayo byesineenenya n'enzikiriza ng'erinnya lya Mukama ndiswazizza. Kye batya kwe kubanga erinnya lya Mukama lijja kuvumibwa. Mu kitabo kino kye bayita Our High Calling, olupapula 3:20 paragrafu ya 2 mwebona byagamba bw'ati: The path to freedom from sin is through crucifixion of self. Ekkubo erituwa eddembe mu kibi kwe kubanga omuntu waffe akomererwa. Ourself should be crucified. Era agamba ndi conflict with the powers of darkness okubanga tulwanagana amaanyi ag'ekizikiza. Let none be discouraged in view of several trials to be met in the time of trouble. Jacobo Simon waleme kubaawo n'omu agenda kutya olw'okucoomoza okunene n'okunyigirizibwa okunene n'okukozesebwa kwagenda okusisinkana mu kiseera eky'okunakuwaliramu, which is yet before them, ekiri maaso gaabwe. They are to work honestly, anxiously, not for that time, but for today. Gwateekateeka okutandika okweraliikirira bannange naayimirirawo ntya nga amazzi gafuuse omusaayi n'ebirala ebiringa ebyo. Wuliriza, teweeraliikirira nnyo lwa kiseera ekyo naye weeraliikirire nnyo olwaleero, today. How are you standing with your God? Oyimiridde ne Katonda wo. Muganda wannyina zampuliriza agenda maaso n'agamba, what we want is to have a knowledge of the truth as it is in Christ now. Kye twagala kwe kubeera n'amagezi agakwata ku Yesu nga bw'ali leero, today, and to have a personal experience now. Okuba n'enkolagana awamu ne Yesu Kristo leero si bya mu maaso, tolinda myaka 10 maaso. Era agamba, in these precious closing hours of probation, we have a deep and living experience to gain. Mu kiseera kino ng'essaawa zisembayo basema nnyabo, ekiseera ky'ekisa kinaatera okukoma, gwe nange tugwanye okubeera n'enkolagana ey'omuggundo, enkolagana ennamu. We shall thus form characters that will ensure our deliverance in the time of trouble. Okusobola okubeera n'empisa esigenda otusobosabasana nyobo okuyimirirawo mu kiseera eky'okunakuwaliramu nga tetukyalina muwolereza mu ggulu. Yesu ng'amaze emirimu gye, Yesu ng'amaze okulangirira nti omulongoofu omutukuvu asigale ng'akyakola eby'obutuukirivu, n'omugwagwa asigale ng'akyagwagawala. Ng'ebiseera bikoze bitya, tolinda nnyo kweteekerateekera mu maaso biseera ebyo, naye leero kye kiseera gwe nange tusome Bayibuli yaffe tubeere n'amagezi nga be gali mu Kristo. Kye kiseera kino kyennyini gwe nange okuwaayo obulamu bwaffe eri Yesu abeere mu mitambo gy'obulamu bwaffe gy'atutwala tugende, atukyayise byakyawa, atwagazise byayagala. Basabiro bannyabo, kino kye kiseera eky'okwoleka empisa ya Kristo mu bulamu bwaffe. Kino kye kiseera eky'ogukolokoka, eky'okuva mu tulo mu twebase basabiro. Kino kye kiseera gwe nange okuwangula ebitusoomooza n'ebitusisinkana. Deserve ages 3:82 paragrafu ya 3. Mubona bayagamba, day by day God instructs his children. Buli lunaku Katonda akulemberamu abantu be. By circumstances of the daily life, he is preparing them to act their part upon that wider stage to which his provision has appointed them. Nti bulijjo buli lunaku okuyita mu bulamu bwaffe obwa bulijjo Katonda ateekateeka ebigere byaffe, atuteekateeka, atuwa instructions bulijjo ng'atugabirira okuyita mu bulamu obwa bulijjo tusobole okuba nga tunaayita mu kiseera kiri ekya time of trouble. It is the issue of daily test that determines their victory or defeat in life's great crisis. Nti entambula yaffe eya bulijjo
Katonda ng'atuwadde ebigezo bulijjo mu ntambula yo leero owooluganda badde asaba Katonda bulijjo nti Mukama bw'onampa omulimu nja kwekozesa nja kukuuma Ssabbiiti ey'amazima naye yagukuwa bakasoma be bakujjukiza Museveni side gwe lwaki tokolawo gundi n'ogenda Ssabbiiti yatuuse dda be bagikujjukiza. Ekiseera kino Mukama kyatuwadde mu kusoomooza okw'enjawulo ne challenge ezijja ze tuli kyekiseera gwe nange mitugwanya okweteekateeka olw'okuyimirirawo in the time of trouble. Kino ekiseera Mukama kyatuwadde kyekiseera kye tugwanya okukozesa olw'okwegayirira Mukama olw'okwenoonya olw'okubonyabonya emmeeme zaffe olw'okulya ku kigambo kye olw'okutunuulira obulamu bwaffe in and out tusobole okuba nga tuyimirira. Obuwanguzi bwaffe mu kiseera ekya time of trouble bassebo ne bannyabo kiyimiridde nnyo ku ngeri gy'otambuzaamu obulamu bwo leero. Obuwanguzi bwaffe mu kiseera eky'okunakuwaliramu kisinzidde nnyo leero engeri gye weeyisaamu ng'okola bizinensi. Obuwanguzi bwe Muganda mwennyinaze ampuliriza mu kiseera kino kyesigamye nnyo ku bigambo bye twogera bulijjo n'obuwanguzi bwe tufuna tuleme kulowooza ti olunaku lugenda kukya mu ngeri ey'enjawulo tuzuukuke nga tusobola okuyimirirawo nedda naye mu kusoomooza n'ebigezo by'oyita bulijjo bye bigenda okuwanguza okuyimirirawo mu kiseera ekizibu. Hawa high calling olupapula 321 paragraph ya 3 tumaliriza agambye the time of trouble ekiseera kino ekyokunakuwaliramu is the crucible that is to bring out Christ-like characters. Kano kalinga katamu Yesu kagenda okukozesa okulaba nga gwe nange tulongoosebwa era twoleka ekitiibwa kye. It is designed to lead the people of God to renounce Satan. Ekiseera kino ekyokunakuwaliramu ng'ekiseera kye kimaze okukoma Katonda akitaddewo gwe nange tusobole okwegaana enkola za Sitaani n'ebikeme bye byonna. The last conflict will reveal Satan to them in his true character. Nti olutalo olusemberayo ddala lugenda kwoleka Sitaani mu kikula kye ekya ddala, that of a cruel tyrant, and it will do for them what nothing else could do. Uproot him entirely out of their nti ekiseera kino Mukama lwaki akitaddewo ekyokunakuwaliramu kyakulaba nga Sitaani abadde mu mitima gyaffe bulijjo amukwakuliramu ddala kumukyayira ddala. For to love and to cherish sin is to love and cherish its author, that deadly foe of Christ. When they excuse sin and cling to perversity of character, they give Satan a place in their affections and pay him homage. Muganda mwennyinaze ampuliriza. Katonda atuyite olunaku olwaleero tutandike oteekateeka obulamu bwaffe. Katonda tuyita olunaku olwaleero olw'okutambula mu bigezo bye tuyitamu leero olw'okulaba nga gwe nange tuwangula ensi eno. Ekiseera kino ekya time of trouble ne bigenda bagituuse gwe nange tusobole okuwangula enkwe z'omulabe Sitaani zonna. Kigenda okukaya abatukuvu ba Mukama. Simanyi oba oddako eyo n'otunuulira engeri gy'omenya omutima gwa Mukama. Simanyi ng'oba olw'ebibi bye tukola oluusi tuddakaawo ne tunakuwala Mukama kino bannange nakikoze. Naye Mukama atuyita mu kiseera kino mwe tugwanya okweteekateeka olw'okuyimirirawo mu kiseera nga tewali muwolereza. Mu kiseera kino olw'okuyita mu bigezo eby'enjawulo gwe nange birusinkana ebyo manyanga omusajja yagenze ate manyanga nnyina ebizimba neetaaga ofuna omusajja nzaaleyo ku mwana obulamu butambule. Leero determining oba tunaayimirira oba tunaabeera bawanguzi oba tunaalemwa. Leero ng'okyalina endowooza egamba nti osobola okulimba olwokutaasa obulamu tegeera omanye ti Mukama atuwadde omukisa. Leero ng'okyafuluutira mu buliri bwo Ssabbiiti ya Mukama nekulema okukuuma tegeera omanye ti ebiseera byatuwadde Mukama leero by'ebyokweteekateeka olw'ekiseera kiri eky'enkomerero. Va mu tulo tuzuuke Mukama bana bakomyewo n'ekiseera ekyo ne bigenda tuba nga tuli balamu tusobole okuwangula. Njagala kusaba nawe Muganda mwennyinaze ampuliriza agamba nti Mukama nsaba okutandika ne leero onyambe nsobole okubeera omwesigwa mu bigezo eby'enjawulo byempitamu nsobole okuwangula. Era nnakuwalire nnyo okumenya omutima gwo n'okubanga erinnya lyo sirikoze bulungi n'akamu. Bw'obanga gy'oliyo nja kusaba gwe nange tuwombeke tubeeyo okusaba. Katonda waffe omukulu w'omuggulu tukwebaza kubanga otukuumye era otulabirire n'otuusa essaawa eno nga tuli balamu. Weebale Mukama bw'osiimye okwogera gye tuli mu ngeri ey'enjawulo. Tukwebaza Mukama bw'otuwadde omukisa guno okubeera abalamu n'essaawa eno yennyini. Kyenva kusaba no nga nkwegera gwe Katonda eggulu n'ensi. Jangu otuwa obuwanguzi Mukama kutandika n'olunaku olwaleero.
mwebyo bye tubadde tutunuulira ng'ebya bulijjo ebitalina kye bitugattako mu bulamu bwaffe obw'ekikristaayo ffe abalowooza nti tujja kuzuuka one day tube nga tuli ku sirias ku by'obukristaayo mukama tuyize tutandika lwaleero mu kuyita ebigezo by'olunaku olwaleero bwe tujja osobola okuba nga ne mu kiseera ekya time of trouble mu kiseera eky'okunakuwaliramu tujja kulabika nga tuli bawanguzi tuleme kulinda kiseera kiri mukama olw'okunakuwalira ebibi byaffe n'okwenenya naye ne mu ssaawa zino mukama tuwa obuwanguzi mu ngeri ey'enjawulo we tulemererwa otusaasire otusitule tukyayisa ekibi n'obwana bwakyo mukama twagase obutuukirivu katonda gwataggwaawo sobole okutambula nga gwe bw'oyagala era tukoleko ekitiibwa kyo mu bulamu bwaffe obwa yesu mulokozi waffe tusabye amiina amiina mukama nsaba kumpeera omukisa